Kalize nali mmanyi agenda kwetonda naye atenda mu kwebuzaabuza onaleko ne mukulembeze munnange weetereze abantu baferekerawo babuzaabuza. Twagala okusaasira omubaka waffe Honorable Veronica Nanyondo olw'ebyo ebyamutuusiddwako mu kuziika Jajja wa Pulezidenti Kyagulanyi. Kyokka mu ngeri y'emu tukugumya nti ffe tuli naawe kagwake keetonye kubanga olina ensa. Era tumuwadde essaawa 48 ng'atwetondedde. Bwe ziyitawo nga teyeetonze ffe ng'abavubuka b'e Bukomansimbi tugenda kulangirira ekiddako. E Bukomansimbi tulina obukulembeze obwakkunga, tulina obukulembeze bw'ekibiina, wandibadde mutuwandiikiramu abali ku kitebe abatonotono ne mujja ne mutugamba nti omubaka wammwe yakoze ensonga bwenti. Olw'ensonga Veronica si wammwe, Veronica waffe abantu b'e Bukomansimbi abamulonda, ffe tukyamuliramu obwesige n'essuubi ery'amaanyi ennyo. So nga buli mukulembeze eyayitira wano ku NUP gaali maanyi ga Honorable Veronica. So bwe mututema enteegateega ne muleeta obukundi obwo obujja okuvoola Honorable Veronica, mumanye nti NUP mu Bukomansimbi mugigobyemu.